akola ku nsonga eno nti kabaka akomezebwewo ajjanjabirwe wano. Kabaka akomezebwewo ajjanjabirwe. Bagambe Kivuunika Ntamu agambye, nsaba nga Kivuunika Ntamu kabaka akomezebwewo nze tumujjanjabirwe wano ne bannange. Teri ndwadde yonna etwala kabaka waffe mu mental hospital e Namibia gye tutasobola kujjanjaba wano. Bazzukulu be, batabani be, abaana be gye batasobola kujjanjaba, Abaganda gye batasobola kujjanjaba, gye tutasobola kujjanjaba. Mutuleetere kabaka ave ku mawanga, ave ku buwaŋŋanguse yonna gy'ali akwatibwako ensonga eno. Nze Kivuunika Ntamu mbagamba nti muleete kabaka tumujjanjabe wano. Nze ne bannange tugenda mujjanjaba, nkulembeddemu ekikongo ekyo eky'okukomyawo kabaka ajjanjabirwe mu Buganda, ajjanjabirwe mu bantu be, abeere n'ekitiibwa mu bantu be. Si bino ebyokufiira ku mawanga batukomezeewo enjole, nedda. Bw'aba awummula, bw'aba aseerera, aseerere mu bantu be. Bwe kiba nga waliwo ekintu kyonna ekiriwo, byonna kibeerewo nga kiri mu bantu be, nga kiri wano. Katikkiro ensonga eno giwulirize. Owa Minister of Foreign Affairs mu gavumenti eyawakati yenna akwatibwako, komyawo kabaka ku nsi ye, mu bantu be, tumujjanjabe. Munkomezeewo kabaka nze mujjanjabe. Ngenda mujjanjaba, ngenda muyimirirako, ajja kuwona, ajja kutereera. Komyawo kabaka yenna akwatibwako, eyatumutwala Namibia, eyamutwala luddawa, gavumenti y'e Namibia emute. Mukomyewo kabaka mu nsi ye. Kivuunika Ntamu.